Huyo. Bisa ati wakuru yonna paka muri paka mbikaje manga tujali mulamu ono muntu mulamu shimulalu amaze twana ukatebe nzira bade muri mukanga naduka emisinde naje nayinga nanevumbika ngamaze omutema nangamba ndi kufa nemugamba ani akutemina ngamba musajja nze simumanyi nemugamba abaddani ati simumanyi simulabangako nze nenfuma kwe kati nenkuba enduru nenziruka okuddana ate okudda wano nga tolyandaga mukono mama ana bantemye omukono bantemye omukono omuntu omulala ngona ali wano mukwaseeko omutima gugenze ate ndi kuddako oli wali eri kati wenaze wali eri n'oli naye atali kundaga mukono genda otunula ku mutwe mu maaso wano nga bakitemye ekintu kigudde eri eno nga batemye wano bweba kino kize eno kino kiri eno bano baadde bazze kunywa olatemye wano nagoba omulala kasuje yamutemera wali ku kkubo wali bibuloka omukono we gwagudde kati kasujja addukako yagutemedde muno kati mu kumutema musajja ndowooza yawanise bwati omukono n'atemera ku kino nejjambira nekwata omutwe kati ffe mu kulwanagana twagala tutaasoona kati ate nga nange ndi kulwana ate njagala noli alimekola ki kudduka era nze namulemeddeko bwogo nga sirinaako buyambi bwonna era singa nabadde n'omuntu yenna nyamba nabadde nkola ki nze isaawa zabadde mmekezo sawa zabadde saa 2 mwamutegedde omwami yabadde mu mpale nga yakinu bweti naye akagere ke nalabye ejjambya mu feesi samumakinze nnyo olw'ensonga ekikanga bwe kyabadde nga ate wano ali kufuuwa omusaayi lwakuba bwe yavudde era nzeemu ono gwe yabadde ayimiriddeko ku mutwe bw'ati ate nze nasize n'okulwana olutalo wano nga njagala nkwata omusajja naye bannange bonna ne bafutuka ne baddukaalo neesigala bwogo ng'ate yayina ejjambiya era yasanze musajja watu yabadde atudde awo kati ffe tutudde wali kati bwe nalabye ejjambiya nga atuuka yatuukidde ku sande n'amuya bw'ati ku mugongo mweyita ki koze okutunula nti nendabye ejjambiya kwe kubuuka wali bwe nti bwe nabuusa okudda wano bali bonna ne babudduka ne bakola ki ne bajja gyendi kati awe ngenda okutunula wano kadoogo akaaba bannange munyambe omusajja anzise kati okuyingira bwati mu nyumba omukyalo oli amukwate kagendoka omuntu afuwa ofuyi musaayi bulwaliro afuwa mufuyi ejjambiya gye yakoze eki yamuwadde kati nkoze kwe kulekerera ono nengamba kangoba omusajja ono kati mba nziruka ntuuka wali nsinkagana kasujja ajja kutta omukono bannaye mu nyamba omusajja antemye amutemera wali ku kkubo
kati Kasujja adduka kujja Kasujja saamufuddeko nenkoma Olivansi neŋŋamba nange mmwe omusajja atemye naye Kasujja mujje tukole ki tukwate omusajja nempita wano neŋŋenda musaleko eri kati bannange bonna badduse kati ngenda okudduka nentuka wali omusajja olwamaze okusala mu baboda wali olwatemye omulala wali ku kkubo konze ngamba ababoda naye muli wano omusajja wuuli agenda laba atema omuntu nze simumanyi asimulabangako sikulimbe nti olwamanyi simumanyi asimulabangako nti oba yomu kazala badde muli munda mukawuntanga manyire nezefuna kyenyi saawa zabadde nga meka saawa 2 ezekiro ngenda otambula okutuuka gye nabadde ndaze okudda nga baŋŋamba mbugobadde naye bamusi babadde tunyumya n'oyo muzeeya nga mubuuza piki yange egenda kumawo saameka era nensanga n'omukyala ne mubuuza piki yange egenda kumawo saameka ne baŋŋamba nkya saa 7 egenda kuba ekoze eki egenda kuba ekomyewo kuba eyagitwala yagenda kuziika nanyini waawa yatwala piki yange kuba naye ne mugamba piki si yange ya mugabe eyagitwala era gye twabale twogerezeganya naye kusimu nze ndowooza okusingira ddala abaana okwemalira mu kunjaga n'obutagala kukola okusinga enjaga esinza okuleeta obuzibu kuba tetumanyi ffenna banjaga yabadde mutabudde omutwe oba yabadde n'obuzibu obulala naye nga singa njaga eresa obuzibu mumumanyi eyatemye mumumanyi omuntu yatemye obundi otwamutegedde netandisa okuwulira amawulire nti waliwo omukuuka ekibajjeo nti ayinza okuba yakoze ekintu ekyo wateeberera naye nga ategedde mu budde obwo obudde bwabaddewo bitukuli masanyalaze enkuba yabadde egagjeeko nga nzikiza njereza kibi nnyo kibi ddala era kibadde tekibeeranga wano mukangulumira naye twekanze nnyo tulina ensisi y'amaanyi nnyo omutemu engeri yatuguddemu oba yabadde mulalu oba yabadde muntu ategeera bannaye batuyambe tulabike nti obutemu buno poliisi ekola ogwayo naye twaguddemu ekikangaba ky'amaanyi nnyo kati okwekengera era tukyali bati nnyo kubanga tetumanyi oba babadde bangi oba yabadde omu eyakikoze bannaayi ekyo kiri bannamateeka be balina okumanya okusinga ffe naye tukyali bati nnyo tukyalina ensisi y'amaanyi kyatusse ku bannaffe erako tusaba gavumenti etuyambe tegeko security nga y'amaanyi kuba tetumanyi oba yabadde omu oba babadde bangi batugamba bamukutte naye tetulina bwino nti kituufu bamukutte ebifo ebimu ng'ebyo ebikuŋŋaanya abantu abatabanguka emitwe kubanga tutegeeza okuba nti abantu eyavudde mu kigundi bisatini kahiru sekita naye tugamba nti ebifo ng'ebyo poliisi etuyambe ebeere ntya ekendeeza obudde bw'ebintu ebyo babikoleramu kuba omuntu akeera ku makya n'anywa n'atamiira n'ateekako enjaga n'ateekako okkuba omutwe ne guvaako kati okukola ebintu ng'ebyo tekimutwalira na budde naye ebifo ebyo tusaba poliisi erina obuvunaanyizibwa ku nsonga eyo erondole nnyo ebifo ebyo okulaba abantu kyabawangaalamu n'ebikolwa ebikolerwamu obuzibu bw'amasanyalaze singa oteesa amasanyalaze kyekikulu singa amasanyalaze gabaddeko singa wiiki namba muganda wange bosa tebandi musse erinnya nze Kigundu Robert Meya Kangulumira Town Council njagala okutuusa okunyolwa kwange naddala eri famire ezakoseddwa abantu 3 batemeddwa mu mbeera etali nnungi naye weewaawo wadde abantu abo batemeddwa naye ebimu ku bisoomooza yenzikiza eyabadde empitirivu kubanga abantu babadde bagezaako nnyo okwerwanako abantu bano batemeddwa omuntu ateeberezebwa okuba nti munywi wa njaga weewaawo tukimanyi bulungi nti abantu bangi abanywa enjaga naye omuntu ono wadde abamu bagamba nti abadde mulalu naye nze ng'omukulembeze ate era abadde amugoberera ng'amumanyiiko kubanga omuntu yamutemye si mupya nnyo nti yavudde wabweru wa kitundu wabula mwana wa ku kitundu abantu abasinga gwe bamanyi era ne famire gyaviirwamu ng'emanyiddwa so ekisoomooza ku kyo nti oba oliawo obwongo bwe tebukwatagana ne byakozesa kubanga abantu bangi bakozesa ebintu ebikambwe naye ne basigala nga bakola ebituufu so mu kaseera kano tugenda kuteekateeka olukiiko olw'ebyokwerinda okusala entotto kubanga bwe yavudde wano
waliwo akabenja akagurupu kesaagala kwatuukiriza ku lw'ebyokunoonyereza we yagenze n'anaaliza ejjambiya mu mazzi ate ag'omutuuze omu mu kagurupu awo batuula. Nolwekyo abatuuze njagala bakubiriza n'okubagumya tetubeere bagumu, naye wabula wabeerawo ensasage yonna ekolebwa. Tuli mu biseera bya kulonda bya bululu, abamu bajja kubikyusa bagambe nti ate meeya atandise okukwata abantu olw'ebyobufuzi n'ebirala, naye nga tugenda kukola ekintu okulaba nti tugezaako okusasaganya n'okunoonya bwe tusuubira abakozi b'ebikolobero bwe bakuŋŋaanira, kubanga abantu bangi bamala okukola ebikolobero waliwo ebifo bye bakuŋŋaaniramu byesaagala kwatuukiriza saawa eno, kubanga poliisi ekyakola okunoonyereza kwayo tebabadde tebalwana nti babaddewo okulwana, wabula oli okuva obuvyeri n'atema ate n'awanika ejjambiya waggulu. Ekintu ekyabadde ekizibu abantu okweyamba kubanga enzikiza yabadde nnyingi, era mu mbeera y'enzikiza waliwo ekitundu ekimu Kisega Mwoloola emyezi 2 amasannyalaze gali on and off gavaako. Tugezezzaako okuweereza mu kitongole eky'amasannyalaze naye kikoze kyesirikidde. Nolwekyo abantu bateekateeka kwekalakaasa, era njagala kubategeeza nti banaaba bagaanye okutereeza amasannyalaze mu bbanga eritali lyawala, nange ngenda kukuliramu abagenda okwekalakaasa abantu baffe bayambibwe. Ne poliisi n'omuntu wa bulijjo tusaba tukwatagane tujjewo eno embeera eno omuntu ono anoonyezebwe atalibwe maki ne bano bonna abalina amalungi bantu bakyamu balina okweripootinga, naye ekimazeemu amaanyi omuntu yakoze ekikolobero yasuze wano makyalabiddwako wano poliisi mugigamba oluvannyuma lw'essaawa etya emu omuntu amaze okukola ki amaze okugenda. So omulango wanguliwamu bannanga abantu bekangulumira tugatte amaanyi tuteeko enkolagana tulwanyise ebikola bitya ebikola bino. So ebigambo byange naye nenanyinloogi zino ayeetaagibwa kubanga nyingide mulumuziri ekiri munda kyesatiza kintu kikyamu kitekabulazi nti abasulano abantu si baki batuufu bulungi, era ng'omuntu ngonawo omuntu ennyumba soko owekanya akola mulimu ki avuddewa ye kati bwe nakolawo kyawo bwe mukwatiramu nakola ki najalwana manya kwa abadde wano eno kukikoze kyabadde wano ekikosi kyali kibeera wali ekyamani ani nangamba